Olunyukidde olunaku olwaleero nga poliisi erabudde bannayuganda bonna okubeera obulindaala naddala mu biseera bitugendamu ebikujjuko eby'okuza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo agagenda okuzibwa mu butongole ennaku z'omwezi 20 olunaku olw'Essande Ssabbiiti eno. Okusinza ku poliisi etegeezezza nti mu biseera nga bino wabeerawo embeera ey'abantu ab'emitima egyekko abagenda bwe bati bakola obulumbaganyi ku bantu ab'enjawulo n'abamu ku abo abagenda babanyaga. Kaakati omwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda Lusoke Kituuma asinzidde mu lukiiko lw'abamawulire ng'agamba nti poliisi emaze okuba nga beetya emimyula basajja baayo abampi n'abawanvu ab'embaliga n'abamayuga bagenda okubeera abasaale mu mbeera y'okuba nga tebali bateekawo obutebenkevu okwetola ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Lusoke asinzidde mu lukiiko lw'abamawulire n'ategeeza nti mu kiseera kino abantu ba bulijjo basaanye okusobola okukolaganya awamu ne poliisi basobole okuba nga tebe batyo bakuba ku nsoloboti abantu bonna oba oli abandi badde babatuusaako obulabe mu bitundu ebyenjawulo gye bawangalira. Sure nti muli vigilant security ng'eyo tebabatuusaako obulabe ate nga bwe mukoleganaamu ne poliisi ab'ebitambula kunywa omwenge n'ovuga oba oteeka obulamu bwabo abalala baba mukubo mu katyabaga naye ate n'obubu so nga tuba tusaba nti nga weekomako noavoidinga okukola ebintu ng'ebyo. Jjukira mubaamu n'okusanyuka kungi so ebirabo by'omwenge biba bijjudde biiki zijjudde abantu bawuga banywa emyenge tebivulu ng'ebyo kati nga ategeka ekigulu ng'ekyo okola ebintu ng'ebyo ebirimu obuliyake tujja kugwa naye ate n'ekirala twagala bintu nga macupa bivulu ate n'ekirala tuba tusaba abantu nabo bagezeeko okwolesa empisa ku bivulu ebyo. Kaakati omwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga Uganda Lusoke Kituuma omwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga Uganda ng'ono Emeko Kananuula naye asinzidde mu lukiiko lwe lumu n'alyoka ategeeza nti abagoba b'ebidduka bonna basaanye okusobola okugoberera amateeka ag'oku nguudo nga tebagenda kukkiriza dereeva yenna kubanga bw'ati avuga ng'atamidde dereeva tagenda kubanga bw'ati agoberera amateeka bagenda kubanga bwe bati bamugobamu obaala. Agamba nti ebiseera ebisinga waliwo abamu ku abo bagenda bavuga n'ebimotoka biganyiganya n'abo abagenda bavuga nga tebalina zi driving permit. Ekintu poliisi kyetegeezezza nti bagenda kubeerawo okulondoola bano bonna basobole okuba nga tebavunaanibwa. Tukitegedde nti waliwo omuntu omu afiiriddewo mbagirawo oluvannyuma olw'enkuba ey'amaanyi yatonyokera gye bagoba mu ggulu mu kiro ekigesezza olunaku olwaleero mu bitundu eby'ebulambuuli eyo mu Bugisu era nga waliwo n'abantu abasoba mu 8 abagamba okuba nti bano bakoseddwa okuva ku byalo eby'enjawulo mu magombola agatali gamu. Amagombola gasinze okuba nga etugakosebwa gali amagombolo 4 nga kano kuliko eggomba ly'e Bunambutye, eggomba ly'e Buhonge n'eggomba ly'e Nabongo agasangibwa mu kitundu kino. Kyokka tukitegedde nti waliwo abamu ku abo baddusiddwa amalwaliro ag'enjawulo okusobola okuweebwa obujjanjabi nga n'abasinga abantu ba bulijjo tebalina kibasigaza nga bawanjagidde gavumenti y'eggwanga Uganda esobole okuba nga beetya badduukirira ng'eyita minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebigote ebiraze. Abatuuze abadde boogezganyamu ku Nabasa batubuulidde nti enkuba etonyedde essaawa eziwerako ddala ebaddemu embuyaga y'amaanyi awamu n'amayinja. Esawe mu amaji nga gajja kuva ku lusozi nekulugudo kamangi batugoba batuge n'abaana bokoka enkoko iki abaana ebitabo embuzi ebintu zavudde embuzi embati enkoko emmere mu nyumba amazzi kayire nga bwe mulaba amazzi nga bwe gajjudde amayumba labango egafaanana ebisolo byaffe byafudde for example nga katekiraki kino kyakutte mu ngalo. Otujjidde ku mpewo nga abamu ku bakulembeze okuva mu bitundu bino eby'ebulambuuli batandise okuba nga boogezeganya n'abakulu mu gavumenti y'eggwanga Uganda naddala mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebigote ebiraze ne yafeesa Ssaabaminisita basobole okuba nga tebadduukirira abantu abakoseddwa mu mbeera eno. Wunnyukidde olunaku olwaleero ng'ekkanisa ya Uganda evuddeyo okuvumirira
ekikolwa ekyokuwamba ettaka naddala nga kino kyenyigiddwamu abanene mu gavumenti y'eggwanga Uganda awamu n'abatwala ensonga z'ebyokwerinda nga beefuula nti bo tebakoonebwako ekintu ekireetedde abantu babulijjo okusigala ttayo nga tebalina bebegeka luba awamu n'okuba nti bangi basigadde ng'obulamu bwabwe bufiiriddwa. Okusinziira ku mawulire agavudde mu kkanisa ya Uganda, abakulu okuva mu kkanisa ya Uganda bavuddeyo bunambiro ne balooka basaba gavumenti y'eggwanga Uganda eyingire mu nsonga y'abamu ku bantu ab'enjawulo mu bitundu ebitali bimu abagenda beebatu bakyukuuzibwa mu mbeera y'okumanyagako ettaka lyabwe. Ng'awaayo obubaka obwamazuukira wali ku kkanisa ya St. Paul Cathedral Namirembe, omulabirizi w'e Namirembe ng'ono ye Right Reverend Moses Banja agamba nti ebikolwa bino ebityobula n'eddembe ly'obuntu mu ggwanga byongera okwenyemeza emitima egy'Abannayuganda, era ategeezezza nti bonna abakwatibwako ensonga basaanye okusobola okuvaawo n'amaloboozi agavumirira embeera eno.